Nyo bubenje buno njala bagamba buteeke mwegendereze nnyo abavuzi b'ebidduka abavuga abantu abagenda okulya ennaku enkulu ne mukudda mwegendereze nnyo namwe kennyini abavuga emmotoka ezammwe eza buyonjo mwegendereze nnyo n'ekirala gwe omuntu yenna ng'ogenda kulya lunaku lukulu ng'otambula gano nkuwagaabuwa nabagamba nti yose yensi yamutabukako talina nsimbi video tennaba sinatuuka na ku kalowoozo sinatuuka na ku kigula lwegi abakuumaddembe basinga obungi mu Uganda tebalina musaala sibasasule gamba ng'okuli abapoliisi okuli abasirikale n'ebitongole ebirala batali mu ngoye za bulijjo sibasasule so yose lyabasindika bagende beekulimu omulimu n'okwesasula bagenda kwesasuliramu ggwe omuntu ali awo kati nkubuulira bw'oba otambula n'ensimbi entonotono ng'ogenda kukola ekintu ovuyo nakyo temuzungazunga na nsimbi ebitambula ku social media mbirabye kiyambye nti oli mu recordings n'ebingi ebitambula nga temmanyi so mwegendezi yotambula ne ssente nnyingi mwegendezi yotambula ekiro n'okubeera mu binyumu ebingi mujjukire mu eno festive season waliwo ekikyamu ekiyinza okgenda mu maaso nkiddamu mujjukire mu eno festive season waliwo ekintu ekiyinza okgenda mu maaso kano mukawulize bulungi nnyo yoseeri tibahabula otabasira mutano mwakala jenseereta muzezedde ensanga bisibe alina ekigendera kyayagala okukola okituukiriza mu mwaka gwa 2010 bwe twali mu South Africa nga tulaba World Cup ekikopo ekyensi yonna nga tufundikira yoseeri era agenda Somalia naye nga talina ngeri ki gyagenda e Somalia kyeyakola kwa World Cup n'atega ebibaluka erugogo ekabalagala n'ebitundu ebirala ebyatwala obulamu bw'Abannayuganda bangi nnyo ekyamuviirako situla amagye nga teebuzadde ku ssetteeserezo w'eggwanga n'asitula amagye n'agatwala e Somalia ku mission olw'ebintu byetegeka ebyo kati mbategeeza mwena Bannayuganda buli district mwoli mwegendereze nnyo okutambula ekiro okubeera mu bifo ebisanyukirwamu nga muli bangi nnyo basobola okubatega ebibaluka ne bibasaanyawo mwenna Museveni n'afuna ekyekwaso ekino nyengeri gyagenda okuyingira mu Congo again ngenda kujja nsaabulula obulimba bwe yataddewo jjo ye ekigendera kye kunoonya ngeri ki gyafuna kozi emuzzako by all means oba nga ali mu mateeka oba nga tali mu mateeka yensonga lwaki alemedde ku kigambo kya Allied Democratic Forces so gogenda kulya sekukulu vuga bulungi mmotoka mwegendereze tu mukimanye nti ababbi be byokwerinda bennyini ekyo nakyo mukitegere ekyokubiri bw'oba ofuluma amakaago making sure nti amakaaga bwemugongerako security temugenda kuba ndongo fulusingi ne muleke ennyumba nga nkalu obubbi bungi bw'obanga olina essimu ye ya buyonjo tozungazunga nayo gireke ewaka genda ne katooki kubanga ababbi baagala smartphone baagala ssente baagala laptop baagala buli kimu baagala chain ez'ebbeeyi baagala golodi so kati gwali eyo ng'ovudde gy'ovudde please nkusaba wegendereze nnyo Kampala Uganda teri safe mu bintu ebyenfuna naddala ebyokwerinda byonna awo nno njagadde kuyita obuyisi nga ntandika video y'olwaleero ndowooza njala tandika n'akalowoozo ka leero akalowoozo ka leero njala kagende buli munnayuganda yonna gy'oli endala njagala mukasale mukantire ku mutima mwegano gwonna buli we muli woosaana okukawuliriza akalowoozo ka leero kano katambula katya njala buli mu okateeke mu kutuuka omuntu ego okafumiitirizeeko nga tetunagenda mu maaso mu bulamu tusanga ebisoomooza bingi tusiŋŋaana abantu bangi abalina endowooza ez'enjawulo abalina entegeera ez'enjawulo abalina ebigendero byabwe na buli omu kyakulowooza tokimanyi ntandise bwe nti si buli akusekera nti abeera asanyuse nkiddamu si buli akusekera nti abeera asanyuse mwana muwala mwana mulenzi musajja mukulu naawe maama ali eyo atudde ku terefayina yo anjoleseza amaaso awuliriza ebigambo bino njagala owuliza ekigambo kino nze ng'omuntu njagala nnyo omuntu andaga embeera ze ez'obuntu ku lunaku olusoose omusinkana nandaga kyali okusinga omuntu andaga embeera ze ez'obuntu gye busembedde oba gye bukomekereza oyo abeera bubi nnyo tetuyita amakwekansamu si buli akusinikira amannyo nti aba asese ate si buli nseko zitegeeza nti omuntu aba asanyuse nedda ovanga ku muntu aseka naye ng'aminingako mu mutima ovanga ku muntu akuwahaaga naye nga feesi gyetunudde eri alinga alina ekiso mu mugongo gwakikutte agenda kikufumita abantu abo babi nnyo 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 okusinga omuntu akulagiddewo kye tuyita attitude in the first time the first day you meet him or her njala bategeeza ofangayo nnyo okwetegereza muntu ki gw'oseka naye gw'olya naye oba gw'otambula naye bantu balamu magoma gavugira aliwo
ntinze bwemba wendye sawa zine ngoma zisobola okunvugira bwenvaawo era engoma ze zimu zivugira omuntu omulala abakuba ezange bebagenda okuweza omuntu omulala ekyo njagala okiteeke mu mutwe nti si buli muntu akusekera nti aba akwagala nedda mwawule enseko mwawule entegera y'abantu n'ebikolwa by'abantu abantu bazibu nnyo mu nsi muno naddala abantu abasibuka Ewaffe ekyaddondo si bantu balamu nkiddamu si buli akusekera nti aba ategeeza nti akusanyukidde ate si buli akulaga feesi embi nti aba akukyayi nedda ofangayo nnyo omuntu okulaga feesi ye nti ye bwati bwafa n'omulundi ogusoose dani okukweka ate nakkula ekikyamu mu budde obusembayo oyo abeera mubi nnyo njagala nnyo mu nsi mwe mbeera naddala mmwe abantu ba bulijjo mwewalenga nnyo abantu be tuyita nti balina enjogera ewoomerera oba ewoomereza gwe wali owuliddeyo omuntu ina gwe bayita omufere ng'alina enjogera enkaawufu omufere abeera n'enjogera empoomerevu kubanga abeera nakali akantu kano yamuteekamu akalimi akakasendabazaana akakasendabaguzi teri mufere ayina bbogo omufere abeera n'ebbogo ng'omaze mugwamu nti mufere naye batanafuuka mufere abeera n'akasendabazaana akasendabaguzi ne kasukaali akawoomerera be bantu kyekika ky'abantu kyebaga nti wegendereze nnyo omuntu alina sweet talking either mukazi oba musajja omuntu oyo mubi nnyo kubanga wano bwakulaga nti alina sweet talking oba alina enjogera ewooma mu ntandikwa bw'anaanyiga agenda kukola ki so mwegendereze nnyo abantu abebika ebyenjawulo naye nga nkubuulira nti si buli muntu akusinikira nti aba asese yawula ebintu bino bibiri si buli muntu akusinikira nti aba asese abantu bazibu bantu balamu magoma gavugira aliwo bovaawo gajja vugira n'omulala buli kimu kikole ng'okimanyi era buli kimu kikole ng'okyegendereza kikabadde akalowoozo kaalyo tugende ku kiggula lwejje ekiggula lwejje kya leero nakyo tekigenda kwawukana nnyo ku nakalowoozo naye njala kubuuza ekibuuzo kimu gwe ssebo nnya baali kuno weemanyi nti gwani kiki ekikufuula gwe kiki ekifuula kwagala Hadija kiki ekikufuula Kisaakye kiki ekikufuula Nancha Magi kiki ekikufuula Franka Calvin njagala kikubulirwayo kitegeere bulungi nnyo mu kiggula lwejje kya leero kati gwe maama taata yena gy'oli gy'okolera gy'osiiba n'abantu b'owangala nabo njagala kubula ekigabo kino open oba nkikubuulire mu buufu bwakyo mu bugulufu bwakyo okitegeere nti gwe omuntu ekikufuula omuntu kyekyo ekyama ky'okuuma munda nga teri muntu gw'okibuuliddeko nga gw'okyemanyidde kyekikufuula omuntu so si bizigo so si nyambalayo so si ssentezo ekikuteesa patent mu ssimu oba password mu ssimu olina by'okweka si buli muntu ajja abulumire ku ssimu yalabe ky'olinamu ekikuteesa password mu WhatsApp mu Messenger mu buli kimu ne mu contacts kitegeeza olina ebyama by'okuuma kati nkusaba taata ne maama ali eyo teeka password mu mutwe gwo teeka password mu mutima gwo totambula ng'oyogera ebyama byo ebyama kintu kikulu nnyo bye bituviirako okugaggawala oba okufa abantu bangi sirimu abasse accident zibasse obutwa bubasse emmundu zibasse neyo seryasse naye waliwo ekintu ekissa abantu ku nsi kyemutamanyi bwe butakuuma kyama kino kiri mu sayiri zombi eri abakazi n'abasajja ekisinza okututta ku nsi kuno butakuuma kyama olina omulimu okola bulungi nnyo era ofunayo ssente nnyingi nnyo naye ekintu ekyo wandyagadde okinyumizaako omuntu ng'olowooza nti agenda kusanyukirako naye ojja kuba onyiiza munyiize so I know making sure finding out mulimu kigwokola ofuna ssente mmeka ani mukamawo asobola kujja watya naye nga gwe kennyini gwoleetedde obuzibu obwo oli mukyala mufumbo okalidde makaago olina omusajja omulungi nnyo akuwa buli kimu akugulidde ennyumba akugulidde emmotoka akwagala nnyo buli kimu akikuwa oli mu lukiiko lw'abakyala oli mu mikwano gyo otandise munnange okusumuluka ebyama nze bba wange yasinga yangulira emmotoka yangulira buli kimu ate buttuuka mbyekiwojjola ate muzibu nnyo atwala ne ku mwezi gw'onyumiza nakirijja oba nakiganda ajja kufuna ensaalo amanyi oyo musajja gwe nali nnoonya nkoze ntyo mufuna automatically nakirijja bw'atagenda ku basawo baganda agenda kwetega bbaawo mu kwetega bbaawo binaavaamu agenda kusiga enziro nga temanya alina ng'ekirako ezo sefuliya z'akasoli ezifumba kasoli wali nammanve oba mu nookongolero bbaawo bagenda mutwala lwa butakuma byama kubanga weesoma
ekyo nkivuddeko mu business ze tukola oyina business etambula bulungi oyinza okuba tosasula misolo wokola kusasula rent ntono nga business ekola novayo n'obuya mukwano gwe ekyamengeri gyokola mu business wala yajja kunonya land road oba okunonya basajja ba revenue buli kimwachi mubuulire alabe ng'ovaawo yaddewo byebigambi mulina okwekuumisa olina okubeera ne briefcase ebyamago gitambuliramu nze njagala bbawo ekyokulabirako abantu bangi bafudde nga bakoze amalaame naye ng'eddaama lirekedde mukwano gwe olw'obutakuuma kyama n'abuulirira famire y'omugenzi oba n'abuulira mikwano gy'omugenzi kiki ekiri mu ddaama omwo ogenda otuuka okufa ng'ekyalo kyonna kyamanya eddaame sinakindi ng'eddaame yalijjako n'aliwo abantu abakyama batalina kubeera na ddaama eyo abantu bangi batuuse okusoma amalaame gabe nga tegalabikako lwa butakuuma byama kati nkuwa kyakulabirako nenkuwa magezi gabuwa mukuume byama byammwe oba bw'oba tosobola kukuuma kyama kyo nga kiwandiike mu mpapula katugambe ng'ebiraamo endagaano ebyapa todda mu nsi Uganda gye tulimu sikuwa amagezi kuteresa muntu kyapa ndagaano kaadi ya mmotoka n'ebintu ebisigadde genda ogule mu banka kyetuta self deposit box oteekeyo ebintu ebyo weesigaliza ekisumuluzo kyo naye ekisumuluzo ekyo obeeko wokiteeka nga gomanyiiwo okujja ng'owulira nga otandise okuyika windows osobola okubuulira omu ku baana bo n'abanga amanyi omugaso gw'ekisumuluzo kino naye ebintu by'okutandika okufubutuka ebigambo weenyumya kiri nnyo oli bulaaya wafuna visa mu ngeri etaategeerekeka n'otuuka bulungi nnyo era gwakajja wakakuba n'oyogera bwafuna visa n'oyogera bwafuna empapula buli kimu n'okyogera oyo agenda okubira home office yagenda okubira migration yagenda okubira buli gwe kyetaagisa basazeemu empapula zo sinakindi kumulimba kugobe kubanga tokuuma byama mukuume byama mujja kuwangaala nnyo olw'ensonga nti gwe kennyini gw'olina okukuuma ekyama kyo ate gw'olina okwetekako patent otherwise kasi tookola ensobi noba nga tosobola kusiba mu mwago oba owedde era togenda kuwangaala bwe batakutta bagenda kukulemesa business ate byonna nga nfundikira ekigulalo kyaleero bannayuganda bonna ebitundu 6 ku buli 100 batambulira ku ddogo oba bali mu Uganda oba bali mu business oba bali mu office oba bali mu diaspora oba bakola mu batambulira mu ddogo amba ina zirizi abaina bajjajja ku masimu gwakubira esimu kino kiganye kola kino nagwe njagala okuloga nagwe njagala okola kibatambulira ku malugo kati bw'omala okumanya nti bannayuganda ebitundu 6 ku buli 100 basinga obungi bonna batambulira ku malagala n'amalugo wegendereze nnyo ng'oyassa ebyama byo otherwise wandikifuwanga okiza munda kubanga bikijja kutuuka ku ggwe olw'okuba nti oganye okusibako ku mumwako ng'ate munnange wandibadde weekumira ekyama kyo mukuume byama byemwe kyekikufuula ggwe olw'ensonga toyagala muntu ategeera ekyoli kuuma ekyama kyo tokibulira buli muntu si buli muntu teyagala okutegeera nga bw'oli si buli muntu teyagala okufuna si buli muntu nti musanyufu gy'oli olw'ebintu by'ofunye mu nsi so nno mwegendereze nnyo nga mukola ebintu bino kubanga buli kimu kitambula nga gwe bw'okyagala naye ate eri atayagala kibeere nga gwe bw'okirina kigula lwigi nkimaze alright ekigula lwigi nkimaze njala tandika video ya leero mpozi mu video ya leero njala tandika n'okubaza kw'ensuso njala kubaza bannayuganda mwenna bali mu ggwanga erya America abali mu Washington nga mugenzi okwekalakaasa I salute you njala kubaza muganda nange bwe tukola mulimu gwe mu Ashraf ali mu ggwanga erya America we bali nyo bali ddala n'omukyalo ono eyakola omulimu gw'okwekalakaasa nga agenze ku hoteri yoseri we yali agenze okwegeka oluba mwe bali nyo omulimu ogwo ekintu kino nebaza abantu bano akensuso olw'ensonga nti abantu b'omu America bakoze nnyo omulimu gw'okwekalakaasa n'okulaga ensi obutali mativu obuli mitima jabu mu bali balire ddala video mwazira badda sigenda zizanya nenga njagadde bebaza kensuso nti mu bali kukola omulimu ogwo mwenna abawandika mu offices z'enjawulo mukimanye nti mbagala nnyo nga sinagenda wala njagala nsoke mpise wakantu kano katono nnyo ne kansubire nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze nkana amutuukako n'abakulembeza bamu kana abatuukako tuli mu struggle eno tugitambuddemu emyaka gigino gigenda kuwera 3 obeina
naye tukola emirimu mingi nnyo gamba ng'ekyokwogera okulabisa okusacha information n'eri ate abakiraba obubi naye nga bali mu nkyukakyuka si buli ali mu nkyukakyuka nti ogenda mula tyagala enkyukakyuka nedda eri abagifunamu n'abagizanyira mu wikizo kefe tetufaayo naye ebibeera mu struggle tegenda tambula bulemberwembe oba butereevu nga gwe bw'ojagala ebibeeramu obusiriko ebiwonvu n'ensozi naye gwe atalina mutima kugumiikiriza buwonvu na nsozi ng'oyagala ebibeere ku museeto tojja kumalako nze gwolaba ng'omuntu nsanze challenges nyingi mu struggle no otherwise nandibadde navaako dda naye ngamba olwo netole nga let me keep quiet nga neera kinkola kataka ensi yange nduma nenga let me come out and speak njala tegeeza omukulembeze wafuba Kyagulanyi Ssentamu nti ensonga ze nayogerako nti ku dita gye bapulaninga mu NUP ekyagenda maaso wegendereze nnyo akakundi akava mu DP block akali mu kibiina kya National Unity Platform. They are the same people who are planning a coup d'etat and they are planning to replace you with another person whom they say that they are still teaching and instructing to be a good leader than you. Nchidam. So mukulembeze wangu Kyagulanyi Ssentamu nakugambako ekigambo kya kuje baagala okukola. Naye nga baagala okikola bali bava mu DP block akabinja kano kamanyi bulungi njala kutegeeza wawo batuuse sofa. Abantu bano balina enteekateeka ekola ku era nga bagamba nti baagala kulikulutinga omuntu amanyi politics kyekisooka ng'akuze emyaka abadde nabo ate nga ali presentable. Bino bikugamba kubanga binako evidence lwakuba saagala kucyankalanya abantu. Ne one time one day lubana ncyankalanya bulungi nja balagirako bwereere and I'll prove wrong to them. Nenjala kutegeeza nti byonna byokola tegeera nti akabinja kano weekali kakyasomesa omuntu agenda okureplace nga baagala kukola ku in others baagala kukola ku nkimanyi naawe okimanyi abayinza okuba tebakimanyi muno ebigabo bingi bitandise okutambula ku social media naye mubigende empola temudduka n'abantu mbaleke kubanga ebiseera ebisinga buddukira ku speed y'omuntu kwaddukira oyinza obutasobola kumanya pace ye n'amaanyi gy'agajja otherwise ekiwola ekyo kyonna tukirina ekiwola tekikwasa engalo kati Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze wange n'abantu abalala abakyali mu nkyukakyuka abantu bano bali mu hurry naye bibantu bejogeddeko wali mu kalowoozo nenkugamba nti si buli aseka nti abeera amininga nseke ezo nno abalala bakyamu nnyo kanjala bategeeza nti abantu mbegendereze nnyo mbamanyi kyekibafaako plani zibapulaninga zonna nzimanyi bulungi nnyo naye fere tugenda kubonaabonera bwerere kubanga tikyasobola kudda waka nga mulimu kweyagala abaana tebagenda bakwatira bwerere nga mwembasindika nga mbakwatisa nga temusobola bawulereza tebagenda kutta baana b'abandi nga mweke nyini temusobola genda de mu kkooti okuyimirirayo okwogera ekigambo kyonna nga ne ku parliament fo temusobola kwogera nsonga zonna kino kisinzidde luddawa njala bategeeza abasajja bano bamanyiira tebamanyira baweta mpisi konde struggle yonna gyempiseemu nga nwanyisibwa ewaka mu kibira wa mpise ebintu bingi naye ngenza okulondola okukola ebintu bino bilondola byonna bitusiza nga akabinja ke kamu ke kasasula abantu ate balwane Lumbuye yali mu struggle kati njala tegeeza n'omukulembeze nti office ezisinga obungi zonna z'ogenzemu ku international ne local level the same people when you reach in those offices they go there again ne bakola kye tuyita counter attacking ku bintu by'obaotaddeyo oba information gy'obawadde ebitongole ebyo naye nga bali mu kibiina kyaffe mwennyini kino njagala ekyugga publicly abantu bennyini booga nti osavinga nabo ebintu byogenda oba mu Human Rights International oba mu UN gyogenda n'oteeka amabaluwa ago oba n'oteeka information abantu bennyini ate baddamu ne bakola information yaabwe ne bagisindika nga counter attacking information gy'obawaddeyo. They are the same people. Okitegeera kati njala kuga nti abantu bano begendereze nnyo nze lwe kanaabikuka nja kujja mbategeeze mujja tegeera njala mwotagira n'omukulu eyayita Mathias Mpoga Nsamba gwe musajja gwe mu kukabinja badde funding akabinja kadde kanfuma ku social media all along ngoloza siritegeera wasirimbanya nja kutegeera n'abala njala kugamba gwe kennyini abantu bakwesiga ne president nakwesiga okola emirimu naye gwe omuntu ayina obuyinza obulagira buli member parliament wanupu obutabaako kyayogera ku parliament ku floor ya parliament kana amaze kwebuuza gwani public ekimanyi nti mu office yo abantu abakola mu office yo ey'obwa loop abasinga obungi tewali muntu n'omu yaliko mu struggle
nga bonna tekuli aliko mu struggle. Public emanyi nti embalirira government gyekuoya abumbi 5 nga kati okuziba omwana okuziba abakulembeze ba NUP bakwongerako obumbi 3 okozesa obumbi 7 obwa Uganda ensimbi naye twagala akakiiko akavunanyizibwa ku mbalirira n'ensaasaanya kubanga ffe twabaga tujja bbambula engatto. Mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu saagala batandike egamba nti ekibiina kyaffe kiri kyanguzi. Omwami oyo nga tannava mu ofiisi asooka atulaga ensaasaanya emyaka gy'amaze mu ofiisi ssente zaamwe mu budget zikoze eki? Biliyoni 5 kati bamwongeddemu afuna biliyoni 7 zikoze eki? 1 abaana bonna abakubwa amasasi n'abaasibwa famire zaabwe tezifunanga wadde kiro ya sukaali okuva mu ofiisi ye. Takolangayo wadde semina egamba baana kubazza mmaanyi abaana ba national platform ba foot soldiers bonna n'abakulembeze takikolangako. Talina kintu kyonna kye yali nti akikoze on behalf of the struggle. Takirina naye afuna 7 billion Ugandan shillings mu ofiisi ye. Kyokka batambula badiisinga omukulembeze n'akabinja kaabwe mbaloza tetumanyi. Kino tukimanyi. Mumuzingamiza struggle abaana bali mu kufa bali mu kukola ki? Mutambula mu nkuŋŋaana nga mudiisinga Kyagulanyi mbaloza tetukimanyi. Mudiringa ne Charles Peter Mayiga Mengo okudiisinga buli muntu yenna nga muza tutegeera. Gwe kennyini wakolako Mengo ebivuujo wali okoze gimanyikiddwa. Nakati Ssaabasajja ka mu mbeera gy'ali mutosobola okuwandiika ebbalo okwebuuza Ssaabasajja kayatuukako ki? Muwuza mukulembera. Mwe basajja mmwe abali mu DP block nga mwakolako Mengo mwena muli basita nate musaana kufa nkiddamu. Musaana kufa. Biliyoni 7 z'ofuna tekuli wadde foot soldier afunako wadde omweno gwa Bogoya. Wadde ofuna kakagaali wadde ofuna ko omugaati. Naye nga singa tebali ba foot soldier ne bannayuganda babalonda mwali bate mu ofiisi ezo. Naye abona abalina ebisago naye ate ne muddamu ne mukola mission ne mutandika okuli counter tanga information Kyagulanyi batadde mu offices zinjalo zikuli international level. Kubanga mulengeza ani abatuusa waawo. Mutugende empola kuba tuli banyiivu. Ekyo mbadde mpitira obuyitizi. Sinatandika information. Omukyala ng'ono njagadde okuzanya ka video kano nkabajjukize nti omukyala ng'ono n'akawunta attackinga police n'agirizoninga nga gwe tosobola okukwata attackinga n'orizoninga police mutuyamba ki? Omukyala ng'ono from Uganda. Indako. You talk as Ugandans, secures Ugandans, and now these people are stopping us from attending the conference. Why would ask him questions? And you bring this police here to protect the dictator. We know he's sleeping up there. He's sleeping up there. We are moving outside. Yes, we are. We are moving outside. But you and your boss, Mr. Biden, should wake up and tell him that we are not made for this as Ugandans. We are not made to be killed. We are not. Ono mwana asinga bana basajja bonna baba mu DP block oyo. Oyo mukyala asinga Mathaasi Mpuuga Nsamba oyo gwola bali mu America anoonya Yosiri ku hoteli ng'amwagala physically. Oyo asinga Mwanga Kivumbi asinga baani bonna bali bonna bava mu DP block ono omwana basinga. Ennaku zino okumanya bana abasajja baffere ate bayaaye. Buli muntu yenna member parliament yalonda ku Kadia national platform bamala mu ddamanyi kuba bamugamba toyina kwogera nga twogera. Okitegera?
ennaku zino Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe mpulira ng'enkweze ngezigenda ku TV nga zambadde enkofiira people power nga zibuza musime Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba mu mission Entebbe mu Ntebbe simanyi nti Museveni takyagenda mu America sitajagenda mu Baja muri ku TV na yenga remember formation Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yateekawo yalonda ba coordinators at first okwetola eggwanga lyonna ne tugenda mu kawo ne balonda ba councillors ne balonda ba chairman sifiri ne balonda baani bonna nga information ne true yeri agenda okozesa n'abagamba nzijjo musango mu kooti ngutadde mu kooti y'abantu obuyinza yabuza mu bantu ng'akozesamu abantu be yalonda oba balondibwa nga mugenda kukuŋŋaanya bannayuganda bonna mujje mbalete beekalakaase ku lw'ensi yammwe mwagaana kati mumubuuza kyekiddako nga mwamulyamu olukwe n'otunuulira ono omusajja meya w'Egundu meya w'Ejjinja weetasimeka Kasolo animal oyo omusajja omusiru atalina magezi mu abasajja b'Ejjinja abasinga obungi mwali ssente ntusirika naye ke najja wano nja kubaabya namu n'obuuza omuntu ku TV mbu yakugamba mbu simanyi Museveni atagenda kugenda mwami gwe nga gogo baalonda meya w'Ejjinja abantu babika bwe wakuŋŋaanya ogenda ku situtu ekwekalakasa nga babbi akalulu ka Kyagulanyi Masaya Simpugamo lupo wakuŋŋaanya abantu bameka mu constituency zonna ezikulomendo ba parliament bokulira abajja okwekalakasa ku lukubakalu oba bayita nga Kyagulanyi agende ku State Square Muhanga Kivumbi mwenna babuuza mwakuŋŋaanya abantu bakansala mwakuŋŋaanya abantu bameka okugenda okwekalakasa nga mubuuza omusajja kiki atakoze mwali mwagala gye mwempale ku State Square mukuba ebifaananyi nti yakunaamye ekiki Revolution yonna ngerimu demonstrations ebeera ne branches Kyagulanyi teekawo branches zimwe endanga ze mulina okuyitamu okuŋŋaanya abantu n'okubateekamu amwe buli omu yaddawo nga yeebaka mutandise muvumirira namumanyiira mumanyi ebintu byafiiriddwa mumanyi ebintu byetufiiriddwa mumanyi abaana bafuutusoja ebintu bafiiriddwa mu Uganda abamu badduka balina mu bawaŋŋanguse mwe muli ku ssente za parliament mulya muzimbye magulofa muzimbye za arcade ku ssente z'abaana omusaayi gwe baayiwa muwoza Kyagulanyi agenda kukola wuki yalonda okuva kwero si wano mpaka ku bamemba parliament mpaka ye kuba president nga ye structure eyayina okukuuma omuliro okuva ku muntu wa bulijjo mpaka wanku muntu asibayo mwagano bikola kati Kyagulanyi mumubanja ki people are suffering bannayuganda bali mu kubagoba mu butale teri wadde muntu agenda kwogera abantu bali mu kusulanja teri muntu asobola agenda kwogera mbuuza musime akole ki yabeesiga mwamulyamu olukwe mukimanyi bulungi nnyo nti akalu kagenda okukomekereza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekigenda kya National Platform tuwangudde abaka parliament 220 Museveni n'akuba essimbo nane babasazaamu basigaza 58 bonna babasazaamu nammwe baasigala oli mulyamu olukwe kubanga mudiringa ne Mayiga mudiringa ne government mudiringa ne akakundi ka DP block abantu abamu diaspora bakubira amasimu temwekalakasa mubiveeko ale kati simanyi twagenda ogenda mwe temwagala boogerako musasula ensimbi buloga bajje balwanyise ffe nze nabagamba ebyo sibitya musimanyi nyono na struggle njera ku nsonga za Buganda njala kubuuza ku yasoma politics agati mwambala masuuti ebyobufuzi bitandika ludawo mu Uganda center ya politics eri mu Buganda ani yaleeta Museveni okulwana olutalo tiyali Kabaka singa tiyali Kabaka Museveni yandiise luddawa kati bwafa tugenda kuba tulina ki buli omu n'aleeta omutwe nga jaguwumba tugatidde tebasobola kwogera ku nsonga zikwata Kabaka ye yaleeta Museveni singa teyajja Museveni yandibadde mumulabako Buganda ye core point ey'obufuzi mu Uganda kati Buganda bataliiwo kiba kitegeeza kampeni mu kuba za bwereere nte mukitegeera mukipinga bifo byammwe muwoza 2026 mwaka mulya mumanyi tugenda tuukayo anagenda tuuka 2026 nze sidda mu kalulu ate nga abanja batadda mu kalulu ate ye bagenda okunga tugenda bakuba embooko mu basajja mmwe okulya mu nsi yammwe olukwe aba muzimbye zigulofa muzimbye za arcade muzimbye zimoro muvuge motoka za bei temukyasobolera ddala kwogerako okujja otuza miti mutandika okumanyira Kyagulanyi tata bya bufuzi byamanyi simanyi mwana muto mwe mwamuleeta mwa basajja bakulu lwaki mwali mwetaaga amaanyi ge mbuuza mwa basajja bakulu awadde ebyobufuzi myaka 2 lwaki mwali mwetaaga amaanyi ge omwana omuto mwandi bali mukosa amaanyi gammwe lwaki mwali mwetaaga sente mu diaspora mwandi bali mukosa sente zammwe 90% mwenna bakulembeza bali mu national abambi ba parliament aba national platform sente zonna zatambuza campaign zaava mu diaspora zonna
90% batononya beteka mu sente mwenna sereza ba mu diaspora be movement basiru nakati bakyali mu struggle wakamu asirika buli wali mu kulya mbizi Noto mbambali avumba kadama abana bakadama bayimiriza o struggle bebacha sasulana abana airtime wadde BBMBs gotosobola gulya do mwane gali echi amanyi gechifuba mumanyira abantu mumeba parliament njabata andika ko omu ku omu butalekero kamanyiro kasumagiza yali munjabata andika ko omu ku omu abantu bali okufa abana bali makomera temutebolinga wadde motion yakubuza government accountability wano zake yajjo kuteekayo buyajje n'abuuza ku parliament floor gwe kennyini okolagana anita amonga ate mushensalinge zakave mu parliament gwe kennyini mpuuga mukolagana anita amongi nono deputy speaker tayebwa ate mushensalinge zake mutegera munakuki Goba tosobola kwogera nga mwasika mwali ya sente musirike abasobola kwogera mbaleke mwaleke gweke nini mu parliament wali muzake nga alese ekiteeso kye wandi oyo tayebo oyandi yimidde okwogera nti zake tisirika wali ogenda kukwata microphone nga leader of opposition omugambe sa Mr. Speaker, let my member of parliament speak out and let the world know what he's going to say. But buli omugu wasirika busirisi atokujja kukwataga nabo ati mwagala musensalinga gwa ino ku defending zake, but you didn't defend him, but you are passing behind with the speaker and the deputy speaker ata to sensa zake. Bunbate musobola kwogera mulika batana bali obasobola kwogera boogere. Okoto busento sasude ku social media bulimbwe jevu malumbizi ni bunu mutuna kyogenda kunja. Banvuma nga banzala ndi musajja muganda tugenze balongo bampe mudde pe onudde. Nkuze bampe muna kati bacyanvuma kati bagenda kunvuma kyesimanyi. Kubanga njogera mazima nali mu dipping anjimanyi. Buli kimunchi manyi n'enko eziri mu dipi era mu mwaji sura. Katimba manyi woya tosobola kunga kyesimanyi. Kubanga mwagala nnyo okulya nkuzibwa n'okwefula nti mumanyi nnyo nga y'okutegera mulina kutono nnyo. Omuntu obanga akusinza abakusinze wandi bado na wesimbe basaka nga wesimbye mu dipi obanga oli independent netukulagira ko bwerere nawe muwanga kivumbi n'abala kabinja kamwe ne mulimo kozesa omusajja to the extent ili afiri dobula mu ne business ze n'abana babande bafudde kyokka muwoza mubera ko TV mbosimanyi abana bangi bafa kyagulanya batta oba nupu ye batta oba pepa ye batta mwali bali mukozesa Mayiga musinga wali mugayina gwe kasolo wejjinja wazze ku Baba TV notandiko okwebajjagala nkulabula n'akabinja kamakali jinja njabba kolera video mujja kutya awo sigenda kulwawo kangende ku information yandeese kati ndowooza Anjala tandika n'abantu be South Africa bane balamusizzaako mwenda kansulenti buli bulungi mujjabale kujja mutuusaako engalo manyi nti South Africa batawanya bingi nnyo muli n'abanyampi abanyarwanda abefula bana Uganda. Waliwo omusajja bamuyita Kagame yali agaddeko okubeerako mu people power ne mumulemesa era n'addukamu. Omusajja Kagame yeefudde mu kukwata n'okukuba n'okutemula abaana ba National Unity Platform abaana ba people power. Omwami bamuyita Kagame ali South Africa. Oyo nno akubisizza n'okutemuza n'okuwa obutwa abaana ba Uganda naddala b'enkyukakyuka mu South Africa. Oyo bamuyita Kagame. So nsaba mwenna aba Uganda bali mu South Africa omwami omufunire eky'omukolera ng'obudde bukyali kubanga musajja mubi nnyo akwasizza abaana bangi nnyo baakubisizza ng'afuna abasajja bagwira abali mu South Africa basobola okukola emirimu gy'obutujju ng'akozesa ssente za state okuba nti batulugunya bana Uganda. Sabatu be South Africa omwami bamuyita Kagame yali agaddeko okujja okusipangako mu people power ne bamulemesa n'avaamu kati akolera street government nga ali mu kutulugunya abantu naddala Pretoria
okwata bannayuganda bonna abali mu kibuga abali mu South Africa so mwegendereze nnyo awo nvuddewo tugenze ku nsonga zenakwatako luli ku nsonga z'ekisaawe ky'ennambole n'ettaka lya Kabaka bagala otwala nzize nkyogera lunye nti abagenda okusanya Uganda abamu basinga mu Baganda olw'okuba nti baagala okweyagaliza n'okufuna obusente obw'omunguuba wano nowendabulira akabinja k'abalangira ab'ebikukujju abali mu ggwanga erya Amerika wepo naawo abambejja ab'ebikukujju abali mu Uganda abatandise okufuula omugano ogw'okutambula ne Charles Peter Mayiga nga musaabula obuwangwa n'ennono n'okumanyira buli muntu yenna amanye ensonga za Buganda mukirekeraawo akabinja k'abalangira b'ebikukujju abali mu Amerika nga mwavuze ne Museveni lyabaddeyo mbalabula kitamu yabagamba temuli balangira newe muri kuuta omuntu ne gujjako sigida ng'eva wano mpaka wano Kalevu temusifuuka balangira kitamu yabagamba muri bakopinga ye kati simaje mwefuula balangira nga mwagala okusaanyaawo Buganda Mayiga n'akabinja kakabalangira b'ebikukujju n'abambejja mwegendereze ekisaawe ky'ennambole nabo buli atettako ebyo lya Buganda na buli kimu ekiriko n'embalaga n'embuga naye ennaku zino embuga eno abantu babagamba nti muhoozi yali mu kutwala ettaka lino n'abantu bano wammanga mulimu omukulu eyeyita Mameru Temugererwa omusajja ono ofunye ebyafaayo naye si musajja Muganda weewala then waliwo omukyala Ossi ono atufuukidde akayinja mu ngatto bamuyita Kwasima Hilda ono ye Ossi weweeyogerere ono yakolagana akabinja ka State House okuba nti baagala kusaanyawo embuga y'omusambwa Nambole n'okutwala ettaka lyonna omukyalo oyo ye Ossi wa bweyogerere State gwekozesa okusaanyawo embuga yaffe eya Buganda ey'omusambwa gwe Nambole oyo amaze ebweyogerere emyaka 8 bakyusiza abantu bangi nnyo ono bamulemezzawo okuba nti alina mission ey'okutuukiriza wano nowentwalira omulango okubona obutakungula omukulu akula ekisaawe ky'ennambole musajja muganda wange oludde Nambole naye simanyi lwaki weetadde nnyo mivuyo gy'okusaanya Buganda n'okusanya ebintu bya Buganda omukulu ono ye Jamiru Sewanyana Mpaji maneja w'ekisaawe ky'ennambole omukulu ono yali kabinja akakolagana ne Muhoozi project wepo n'omukyalo ono gwe balaze Ossi w'obweyogerere era kati ngono enkiiko ezaagala okusaanyaawo ebyobuwangwa n'okutwala ettaka lya Buganda zitula mu kisaawe Nambole ow'omukulu oyo Jamiru Mpaji oyo mwami akuli ekisaawe ky'ennambole kyokka musajja Muganda oyo mukazi ye Ossi w'obweyogerere amaze emyaka bagobibanne bonna naye yalemeddewo era mission gy'alina yakutuukiriza kusaanyaawo mataka ago agali Nambole naddala kuli ebyobuwangwa waffe babitwale so mutegeero omukyalo ono tumutegedde bulungi nnyo era ne tumutadde ku lukalala lw'abantu betugenda okunoonya singa enkyukakyuka ebeerawo so omukulu ono Sewanyana Jamiru Mpaji manager we Nambole please with immediate effect nono omukyalo omunyarwanda ono kwalisimba Hilda enteekateeka y'okutwala ettaka eyo n'okusaanyaawo ebyobuwangwa baffe biri Nambole mwegendereze nnyo kubanga tukimanyi baani abakirimu n'abakiri emabega awo nvuddewo kati njagala kuyita mu lukwayo kubanga njagala kuwa information nanyingi wano mukyatwala speed njagala mutagingire yo seriti babalo topesa mutano wakale kinsereta mzeze desanga bisibe nakabinja ke akatwala amajega amisomo agali Somalia wotogere sawa zino ensimbi zibe kubyampi era tebazirina kibasala okwe kuba nti kati amajega Uganda n'abana bana Uganda bafuula kyamaguzi okubatwala mu mission ezenjawulo nga bagemu 210 bwe yatuye forcing okuyira mu Somalia nga amaze okutega bomu n'atwalayo kati sazo ne twogerera nti amajega Uganda gali Somalia gamaze emyezi 9 bweddu nga tegafuna nsimbi musaala naye nga ku ndagaano gye basayininga ne AMISOM wepo ne European Union abantu bano balina okufuna ssente za buli mwezi ate nga balina zifuna mu budde nga zigenda ku akaunti yaabwe naye twogerera sazo bamaze emyezi 9 nga tebafuna ssente naye gy'okuzifuna sente zino kennyini sente bazisala mu ngeri etakkirizibwa muntu wa bulijjo ekisookera ddala njala bategeeza nti African Union Transitional Mission in Somalia Battle Group namba sigenda gisoma information notes kuba kati bino mbijja ku source nga 2 December mission allowance for the officers stroke men in Atims mission area abasajja n'abakazi bano buli goba atwala ayina okufuna $828 buli mwezi
naye abasajja bano basala ssente z'abaana bano the extent nti abaana baagala kwetta ebintu bino African Union tebimanyi EU tebimanyi naye ng'ate bano bafuna ssente wetwogeredde essaawa zino buli musirikale yenna ali entitled okufuna euros 738 $7 782.6 permission training weewuunye omusirikale atendekebwa mu Uganda nti ate training bagimusasuza ssente buli agenda ogenda Somalia alina okusasula ssente nga asasula esingo bagiyita pre-mission training single costs $100 weewuunye omuntu agenda serving eggwanga lye ate training emukostinga $100 ku musaala gwe kino bakikola every month nenga bazibacharginga what yale buli mwezi babajjako $100 ne basalako deduction for non-items euro $9 kati omuntu yenna ono gwe bayita non-items bamusalako nti omuntu ayinza okuba nti yajja nga gavumenti yemulese naye nga tali mu bitabo bya African Union mission one bamusalako $10 ku musala gwe guli advanced while in mission area babasalako euro $9 balance deposit in bank zina kubera euro 262 $482.6 naye sente zino tezituukayo mu budde kati uliza ndo wano note I should be noted that those funds are always paid to Uganda in euros, not in US dollars. And whatever amount you stroke we get while here shall be deducted from the exactly amount we give by the end of the year. Kati ekisingo kwewunyisa omuntu asayininga ebintu bino tali mu finance department ono bamuyita CO abera commanding officer Kenneth Ayembisibwe oba ye Lieutenant Colonel Kenneth Ayembisibwe amis registered so si finance kati kano ke kabinja kali mukubba sente z'abaana mu ggwanga lya Somalia ng'abaana bali mu kufa n'ebintu birala bingi nnyo kano njala nkaba muliseko muli okumutegera nti byenjogera si yapa kako ka note abana abo bali mu kufa tebafuna sente myezi mwenda tebafunanga sente kati kwosane sente eza kikampuni kiri ekyawuza lendo ekibbe sente z'omuwombo solo na ddala abana bali ku mission ne kibabbako sente olw'enso nga tebabaweka kampala nga bawadde buloni w'ekiyaye ne bajjako sente nenga tebabulidde interest ki gye balina kubanga bafuna ndoza mutegedde bulungi nnyo byo baganda baffe nno abali e Somalia kati ate ekiri e Kampala mu Uganda ne mawanga amala kisa kitokota musasula abaana kubanga balina abazadde balina family balina abokulabirira balina loans bano si bana babajjajja mmwe ekyo nkimaze alright wasanya kalori Charles Peter Mayiga sinagenda ku Museveni nkyali ndowooza wankiyiti kinkyabwa information wasanya Charles Peter Mayiga kalori gamulengejja olyote kansubire toli bulungi olwaleero wadde olina okugenda mu bitundu by'emubende ng'olina ebikutwalayo naye okuba nti otegedde nti nyinimu ayinza okubanga akomawo olwaleero n'osalawo omwetege emubende n'osindikayo abasi kawaasi nina ensonga lwaki sikyamuyita ow'ekitiibwa omanyiza abantu b'emmengo mwenda nabagwamu kati muli baffere nze kasita nkuggyako tayito yo gy'obadde nayo manya nti oli mukyami kati mubende osindiseeyo akomyuka abasi kawaasi agendeyo ng'ogenda kwetega Ssaabasajja kubanga yakkuba ekimono n'atajja ku nnyimba z'amazaalibwa kati oyagala mufosi nga namudeekadeeka ajjenga nakuza omwezi 3 mu nkuka gye mubbira ssere z'Abaganda ne Bannayuganda kati zikola kati kyokoze olwaleero ng'oggalawo omwaka olwa pressure abana gye bakutaddeko n'okweexposinga osazeewo oyite bannamawulire bo bonna okuva muri kampuni yonna abadde bakolya nga tebaagala kukuba ku media obasasule obawane ebirabo era kino kikoze ng'osinzira Mbulanga Emmengo w'oyitire loga nti oyise bannamawulire abagasakira embuga n'obateeka ku mutimbagano nti obayise okulya nabo ng'obasibula omwaka bano bonna tubamanyi bulungi nnyo bamanyi ki ekituufu bano bonna bano bakozi ba Mayiga naye nga bannamawulire tebasobola kuwandika adde ekintu ekikwatagana ku mpologoma ya Buganda n'Obwakabaka bwa Buganda abo bonna bannamawulire kubanga yateekawo era naye alinga Yoseri system nabagamba system yono ya Yoseri kennyini akola n'ateeka ekintu n'afuba okulaba nga tewali kintu kifuluma ku media against him
kati bannamawulire bonna abasinga obungi bonna abawadde ssente abadde teboogera ku nsonga zino era n'abasimba ensimbi bannamawulire nga baggalidde kati n'asigala okulwana naffe ng'ayita through other people abali mu byobufuzi balwanyisa ffe nga bali mu opposition kati nno mutegedde bulungi nnyo kati omwami ono bw'ategedde nti empologoma egenda kudda olwaliro n'agenda ku kisaawe gyetegera obwedda ali werweza nga alindiridde empologoma eno ebadde yakudda ku saa zibadde nga 9 bwetegedde nti omusajja agyeteze n'ekyusaamu ng'ebadde negenda nti egenda kudda ku saa 12 naye ku 12 okwo ayinza okuba afunye omukisa n'amusinkana oba nedda naye nga ekikulu kiri nti oyagadde mwetega osobole omudi ekadde ku nkuuka naye nkulabula ebintu byali mu kukola emmengo bijja kuviiramu ekizibu mutandise okuvaayo okwekubya emizimu nga mulaba nti obubbi butandise okuba nti seere zibaweddeko nina ekibozibozi kyendera ku mawulire mbusimanyi ekyapa hamu mwali ludda nga hamu azimba hamu simuwagala kuba mukozi wa Museveni but where were you before? Where were you before? Hamu okuteeka ekizimbe kiri kya Hamu Tower e Makerere mwete mmenti attaka lya Buganda ebanja obumbi n'obumbi mu areas za rent n'obusuulu okuli universities enjawulo okuli amakooti ag'enjawulo okuva mu mataka mu magombolola amagombolola gonna mugatunze njala kubuuza Hamu yazimbira ekizimbe ekyo kujjako akamanyira kasumagizi yalira mwali ludda wamu bawoza wa Buganda Land Board siwagira Hamu siwagira muntu yenna nenjala babuuza nga temutadde ekintu ekyo mwali okuswaza n'abantu kwagala kumanyira nsi mwali ludda Hamu ng'azimbe wantu awo siwagira Hamu ensi ekimanyi kubanga manyi munyampi akolya Museveni naye okufulumya eggulu lwa nti ekyapa kwali kikyamba kisaze mwali luddawa mutemukimanya ekisaawe kyena kivubo Hamu era yazimba maduuka naye ettaka lya Buganda nga nelizi yaggwako dda temukimanyi nti n'ekisaawe n'essomero kwe nasomera Nabagereka Primary School eryali okwali ne kooti eyali mwanga origine kooti ya Buganda mwange kooti ya Buganda we yaliko Nabagereka Primary School opposite Kampala Secondary School ettaka mwali tunda mwali guza muhozi nebasendawo essomero mwe nasomera sikyalina history njala babuuza ettaka eryani yali mwali guzanira mwali muguza sente mmeka kati ennaku zino baddidde abasajja ba Buganda bannayuganda babajja mu katale k'owino babasenda abazze eno ku Nabagereka Primary School kubanga Museveni alina enteekateeka emenyawo owino azimbe wa akeedi muli awo mulegambu mitwe gyokka muli mmengo muli mukubba bubbi mwasenda essomero we nasomera ku Nabagereka Primary School ttaka lya Bwakabaka ne muliguza muhozi Kanyirugaba kati muddidde n'ettaka ly'abasajja Abaganda akatale ke babalekerawo akawino nayo mwagala dduwera Museveni kati mutandise Museveni yatandise okujja abantu mu owino n'abalala bali ku nguudo babateeka ku Nabagereka ekyo mwakirabye edda buli kimu kimanyi bulungi nnyo ekyo ekibandisi kibaleseewo then bana amalo bajja tebalina bagenda bagoba bugobi awo nvuddewo mwatunda essomero mwatunda ettaka lya social center social center kyekifo abaana ba Buganda basinga obungi abakulidde mu kisenyi wetwazanyiranga emizannyo gamba nga katemba okuyimba okuwumulira n'abasaabaganda ab'ekinnansi bwe bakoliranga emirimu gye n'ofiisi zaabwe ezaali ne muguzaawo Hamu Kiggundu social center ne mugimenyawo mutunda ttaka lya Buganda banzaala buli kimu kitunze kati era muddidde ate mukola ekibozibozi mbw ate Hamu yazimba atyawa ani kumusiriwaza kuga sente bwe zibabula nga mutandika okuzimba ebibozibozi in the first place mwagala kuŋŋamba eryo ettaka mwali temanyi nti lya Buganda liizi za Buganda zonna muzimanyi nti zaggwako gwe kwennyini n'akabinja kaakali emmengo nga mukolagana n'Erias Lukwago ne muzza liizi za Buganda zonna ezaali ziweddeko ng'ebintu birina kudda Mmengo ne muzirinunga ne muziwa Museveni n'akabinja ke Kampala ne bamutwala otudde Mmengo kyokka buli mannamawulire n'omulese omutwadde ssente bali basirike kati mwagala kubba ssente za nkuuka omusajja akwesonyiye bagoba badda muganye oleese omusajja ku media bwogera nga bulinga amayembe ga Nambaga buvuma buli omu buwakanya buli kimu kyokka nga tekulina omwasobola kwogera ku nsonga za Buganda
nze banzala mu Kisenyi ku musajja alumbwa kilomita emu okuva wensula olubiri we lukoma buli kimu kitunze mu kimazeewo kati mulese kibozibozi zima kizimbe kya hamo zima kirumbo kyamo ettaka lya Buganda ninyo nga tannazimba okizimbe kyo mwali luddawa era mu mwakidiri nga kubanga ebyapa bya Buganda byonna bimanyikiddwa n'ettaka lya Buganda limanyikiddwa olwokuba mwina abalangira bebe kukujju mwina abambejja bebe kukujju mwina abafere mu Buganda Land Board bakiwala be malira bo kennyini mutunze ettaka lya Buganda mu kimu kimaze mu kiguziza mu 7 kuba temwagala aboogerako nvudde osigenda kulwawo ntandisa information yandeese muntagingireyo sente bahabula otabasira mutano wakale sente tamzeze ensanga bisibe kati tunandika okunyuka bulungi nnyo buno baka njala bugende bana Uganda mwenna jimuni omwaka gugwako njala bajjukiza ebego byenjogedde nkumulitu wano ku social media njala bajjukiza ebimu tebinnatuukawo ninga bigenda kujja kuno kubajjukiza njogedde ebigambo bingi nnyo nange sikyabimanya bimu ebimu tebinnatuukawo mbajjukiza yensonga lwaki mbawa obuvunaanyizibwa muddengayo ku YouTube kubanga Facebook page bazitwala buli lunaku muwulirize ebigambo byenjogera ebimu tebinnatuuka bye nabagamba nenda bagamba ekigambo kye bayita occupation jala kibajjukiza kye bayita occupation kikyagenda maaso slowly mpola kikyagenda maaso lwakuba mukyagawumbidde temutegeera bulungi nnyo bigambo bino geje bitambulamu ngenda bajjukiza ke kigambo kimba kiyita occupation era mbone reference oba ekyokulabirako buli nsi gyolaba mukaddugala gyali oba eri mu America oba Canada oba Switzerland oba Brazil waluddawa abo baganda ffe batwale batwale mu biseera biri ebyokutwala abantu nga batwala ng'abaddu bwe bamala obbasaasaanya ne bagendeeyo nga surplus ate omuzungu kye yakola n'atandika okusomba bamagulu meeru ng'abayiwa ku bizinga ebyo again to reoccupy abaddugavu gye bamaze okusetolinga nkiddamu ensi zemulazi Brazil zemulaba zi Jamaica zemulaba za Argentina zaani zaaliko baddugavu bokka abaali bafisse nga bayitirivu ng'amaze okutereeza buli kimu then omuzungu n'atandika okusomba ng'abeeru ng'abayiwayo naye ng'omulimu gwe bakola ng'abeeru kye tuyita ethnic cleansing okukendeeza ennamba y'abantu bonna abasangibwa abaddugavu ne bakendeezeza waliwo history gwenjagala bajjukizamu eggwanga lya Argentina terinamu kaddugala n'omu ku ggwanga mu ttiimu yali lwaki ng'ate abaddugavu mu byafaayo baaliyo akakodyo kaakano eggwanga lya Argentina baaliwamu abantu bangi nnyo abeeru ne baoccupy nga baddugavu kati ekiseera kyatuuka Argentina ng'eri mu ntalo nnyingi ne bayita abantu bagenda mu magye okusinga bawandiika baddugavu bokka basinga obungi bwe bagenda mu ntalo tebadda basinga obungi babasaanyizaayo butyo kyovula nti ennamba y'abaddugavu bali mu Argentina ndoza bali omu ku buli 100 n'ensi endala bwe zikola South Africa ogenda mu apartheid nakyo twali kulwana nnyo okugaa nti omuddugavu alina okubeerawo n'ensi endala kati mu Uganda yose likyakola kyekintu kyekimu kyakola ataplesinga bannayuganda muve mu Uganda abalina obusobozi ne mufuluma enkya neggulo n'ayingiza baasi z'abagwira n'aleetinga abayituli okuyingira bafuna passport z'abalindagamuntu bazaala n'akkiriza Abaethiopia okuyingira balina passport n'endagamuntu bazaala n'akkiriza Abasomalia okuyingira balina endagamuntu bazaala n'akkiriza Abasudaani okuyingira balina endagamuntu bazaala n'akkiriza Abayindi okuyingira mu nsi balina endagamuntu bana passport bazaala kati n'akkiriza kye tuyita omutuusi ye bamusomba misana na kiro okumuyingiza mu Uganda bano babateeka ku ttaka lyabwe bamaze okuggyako abantu bammwe kye baasooka okukola mu lutalo balina plan eya cleansing silently. It was a silent genocide mu luwero gye baakolanga bamaakinga nti ettaka lino lyani lya Kimbowa liriko acres mekanti acres 15 Kimbowa alina abaana bekanti ne basanya family ya Kimbowa ne bamaakinga bagenda okumaliriza olutalo ng'amaze cleansing buli Muganda yenna eyalina ettaka mu luwero triangle bakoto corridor yonna
kati oluvanyuma ne batandika okujjanga bokifainga ettaka lino era ne bakikola bulungi nnyo gwe weebuuze Buganda yonna gyeyita mu Koto Corridor waki waliyo Banyarwanda Baganda baliyo balagala oddawa kubanga baba cleansing kati on a daily basis Museveni ayingiza Banyarwanda batasukka 15,000 ku 1,000 bano bokifainga ettaka lyammwe in the process okutta it's not a crime in Uganda yakigambye nti yagambye it's very easy a fool to survive in Uganda. Any fool can survive in Uganda. Yakijje kuki. Omanyina bagamba yoseri mu muwulize mba muwuliza ne buli statement gyakola abeerako ne sigino gyasindika. Yakugamba any fool can survive in Uganda. Kubanga amanyi nti yakola amateeka gakkiriza abasiru okujja mu Uganda. Gatia. Yakugamba nti omuntu wabira ku ttaka for 10 years nga tekuli lifuka nyiniryo ofuka nyiniryo natekeggwanga mu constitution italina kubeeramu okitegera kati agezaako nnyo okukwata bannayuganda bateeka majje babasaanyeewo abawamba n'abatta teri amuvunaana abanyarwanda okutta mu Uganda okutta mu Uganda si musango naddala kabinja k'abatuusi kana akabafere okutta si musango. That's why nti ye asobola okukwata ensimbi n'abulaibinga buli muntu yenna ku international level okusirika ekyo tuyita occupation. Kati gwe munansi bageza kukusuppressinga mu ngeri yonna yenga bwayingiza Abanyarwanda bafuna ettaka lya bwerere bafuna ssente za bwerere bayine mundu basoma njala kubuuza genda okole survey mu Buganda wokka tandika ku boda Uganda gyewekoma ne wetandikira obuuze bantu kikati abaliyo Abaganda abaliyo balagawa ne bana Uganda baliyo balagaludawa bonna basingo bungi bagenda abali bana Uganda basingo bungi kati bali bitundu bino wammanga Kampala Mukono Wakiso Mpigi Masaka bine bitundu ebisooka Mityana bitundu ebisooka Kasande bitundu ebisooka Luwero wano mu Nakaseke wasooka ne Kayunga bitundu ebisooka bibaganda ebali abasigadde bonna Banyarwanda kubanga akikola kimeti their master plan kati kye kibakola abasinga obungi mudduse abasinga obungi babatta bakutta batya ennaku zino tebakyakuba masasi wawo kye tuyita scientific genocide and silence genocide kyekiriwa omwami bwe yagenze mu America ginababulidde buli kimu kuba sigenda kiddamu yakoze bintu bitono nnyo whereby nti yakoze ekintu mu kimumpuli bwe yagenze mbakulembeze bwe bamuwadde chance okugera kiki yayogedde kubanga akimanyi International Monetary Fund tasobola muwa sente World Bank tasobola muwa sente ne other financial institution world tasobola muwa sente na America tasobola muwa sente nabagambye bwe muleta ekifaananyi nga yasayinize ddeal mujja ku kimbula tekiriyo yakoze project ye yetekedde mu tawadde abantu 12 era nayo tebagiranze nnyo kuba kyaganya okukwata kati yakoze kiki yagenze bamuwadde speech okwogera yagambye nti omanyi Uganda we are most likely and we are most interested in vaccines. You know we have a lot of diseases in Uganda, so we need vaccines. Yagenzo okogera ekigambo kya vaccine. Ngera kubuuza. Kumuna Uganda likono. Bwogera ekigambo vaccine okirozaamu kintu ki? Era okyetaagamu ki? Gwe mu Uganda vaccine bazirya bazinaaba zigula ssente zikola ki? Kubanga yalina kyamanyi. Bamaze kyogera mu America nagenda nakola conferences ze yetegekedde bwamalo zikola ze yetegekedde ne basayininga ebintu by'ekiyaye ne bibeera waawo ngera kubuuza bwe yazze jjoko namuwadde obudde ayogere bwe yazze jjoko ogera kiki yayogedde kiyafunye mu America kubanga Museveni gwe mmanyi yesoma one yandize n'agamba trip gye nagenze ko mu America atwafunyeyo kino na kino twafunye kiri na kino talina kiyayogedde kubanga takirina yayogedde ekigambo kimu vaccine kubanga akimanyi bwe yazze okugera nti simanyi senyiga lumumawugwe n'agamba Ebola n'agamba abantu abasinga obungi mulina okwegemesa kubanga okwegemesa kyateeka kya bulamu kikuwangaaza kiki nenga
main target ye ya Buganda bageme ebintu ebyo kiche bakugema mu mateeka g'ekisawo bagamba bati nti omuntu yena tuteekeddwa kumira ddagala nga tuli mulwadde etteeka ly'ekisawo ekigambwe ligamba tuteekeddwa kumira ddagala nga tuli mulwadde kubanga bwe lituuka mu bubiri nga terina kintu kirirwanyisa lifuuka butwa gy'oli nkiddamu omusawo yonna professional doctor oba professional physician akugamba you are not allowed to take any kind of medication when you are not sick. Because whenever you take that medicine, it might result into poison into your body or inside your body. Nemo wali mulwadde bomire ddagala limu lina kye tuyita side effect. Bomire ddagala ngoli mulwadde ngoli midde tulwadde ki ate lina side effect gye likolako. Kati tugambye kale yagambye bazzi bagenda kukozesa abantu okubasibaga n'eddagala lyasabye. Eddagala ndasaba kubanga akimanyi wasobola okujja ssente wokka mwezo kampuni ezikola amalagala ennene kubanga zo zikola amalagala gakugezesa ku buli muntu yenna gyali naddala ku lukalu lwa Africa ne ku busi obukyayonka obuto ezo amakampuni agakola amalagala manene gakola specifically kola amalagala gakugeresezaako bantu kati eddagala ebikola kye baagala bo basobola okuwayo siri ssente nti agenda bateekako embeera y'okukola ky'okubasibaga. Kati gwe tata mama ali eyo constitution ekuweddembe okukkiriza bakusibage oba obutakusibaga kubanga nkugambye mu mateeka g'omusawo tokkirizibwa kumira ddagala nga tuli mulwadde tokkirizibwa kuwa kintu kyonna nga tuli mulwadde tuyise mu mbeera ya ssenyiga lumamawugwe tuyise buli kimu kati kiki ekituuza omusajja gy'agambe nti agenda buli muntu agende yeegemese era temukkirizibwa agenda ku mipiira temukkirizibwa agenda mu disco temukkirizibwa agenda ku mabaala temukkirizibwa agenda mu biki oyo ne yazza okwogera jjo ssente wayina ozijja mbagambye ayina zijja mu ezo kampuni ezikola amalagala ate nga n'amalagala ago olumu gamenya mateeka kati wakozesa ekyo bakiyita mu luzungu olutuufu kankibanyonyera bulungi nnyo bakiyita tactical. It's a tactical silent genocide whereby tagenda kuvayo direct akikugambe nti nkola kino for this reason. No, akikola tactical gamba akikola okulaga nti kituufu kirungi naye nga atakubulidde buzibu kimu kirimu na kigendererwa kye kiki akikola tactical. It's a tactical silent genocide. Oba mutegedde bulungi edda wabeerangawo kwinini nebe twambiranga kwini yono direct nga kwinini mumiro bomugaye bera musajja nnyo oba mukazi nnyo kati kye bakola bazungu ne bateekako kasukali kye bayita sugar coating nga bw'okateeka mumwa bw'oba tonnakannasaanuuka n'okamira amazzi kagenda mangutooli oba kakaawa naye ng'ekizibu kateeke mu kamwa kasaanuuke sukali ojja kutegeera kye bayita okukaawa. Kati ono bigga byayogera byonna abiteekako kasukaali ako n'akabasiigirako mulooze nti kyakola kituufu nenga kwinini yali munda w'ekintu ekyo yalina ekigendererwa kye takyagala kuba bantu masasi agenda bayita eno otandika okubeera awo yali tawulira mpewo musana owulira empewo yayita ku bampi okuba empi eyali afuluma ku buli lunaku nga tokyafuluma eyali awujja ekiwojjolo emirundi ena mu wiiki nga akalyako tekakyasituka era agenda mu nsonga z'abakyala mwezi n'emyezi ebiri oyinza okuba tokyazigendamu oyinza okuba ozigendamu ng'embuto lwofuna luluvaamu kwegamba ogenda okulaba sikiini etandise okufuuka ebintu bitategerekeka wayise emyaka bamaze okusibaga wayise emyaka ena otandise okubaga nti ate oyina kookolo w'omunnabaana simanyi kookolo obulimaawa simanyi biki biki ebintu bingi nnyo ebijja nga bamaze okusibaga kati kino ekintu mmanyi kyenkola eryo ekirumya omutwe naye njala kibategeeza mukitegeere bulungi nnyo nti kino ekintu kiri tactical yakyogedde nga kiri tactical yensonga lwaki wabadde oyo yabadde abuuza ebibuuzo nga bamuddamu kati yakoze ensobi n'agamba nti ate ensiri zakyusizzaamu mu ndwaza yaazo nazo zirabika zitambuza olwe kwegamba Uganda enyuma nese kisi kikulu ekikulu kikino tugenda mu festive season awovuddewo
nawe mwerowoleze ng'abantu abakulu kubanga bino ebintu byogera nawe nojja byoyagala byotayagala n'obireka kino nkyogera naye oli waddembo kireka wenkyogeredde oba kirowoozaako n'okirowoozaako it's up to you. It's up to you to take what I'm saying, or it's up to you to live those things. Kubanga sikuforcinga kutegeera kutugenda ku ndowooza yange kiri gy'oli gwe okutwala byenjogera obubirika wenkoleki wembyogeredde. Kati ekyo yazze n'agamba nti ye mu ggwanga lye liri safe, nobody can turn Uganda into an unstable nation kubanga ye saabalwanyi alwana buli kimu security weeri. Kati njala kubuuza Yoseri najja wano previously nga ngoba ogenze obanga okyali onoogamba nti you are fighting terrorism in Uganda n'ogezaako nnyo okuzannya buno buzanyo bwa dingo maani ogezaako nnyo okuwamba poliisi zo zeekubira muzannya emizanyo gy'ekisiru kati to the extent ADF gwe wagiteekawo Jamiru mukulu currently yali mukulu wa ADF n'omukwatira Tanzania bamukuleetera kati njala kubuuza Museveni olaba ovunaana Bobi Yanga mu court martial ovunaana Eddie Mutwe mu court martial ovunaana Kavuma Mulishiri mu court martial no si mu court martial Kavuma Mulishiri mu civilian court ovunaana Map Media mu court martial njala kubuuza omusajja gomanyi nti yakulemberanga ADF rebel leader n'omuje Tanzania n'omuvunaanira mu civilian court ani afuulinga ani kati bogati ADF kibinja kyabayeekera kiri mu Uganda kyasasa kiyingidde Uganda nenga okimanyi nti kikyo nenga ate omukulu wakyo mvunanya mu civilian court oba otegera lunaku ki awusigenda kulwawo njala bayisa mwawo kati awutuvuddewo omwami ono alina kyagala bwe yagenda Kongo eno omanyi balina mission y'okwawula mu Kongo bafuneko ekitundu ekyabwe gye bagenda oteeka Tukusse empire egaziwe naye nga region eyo rich in minerals ejjudde obugagga obwesibo bw'omu ttaka gye baagala okukola akasi kaabwe gye baasalira empisi ne bazitwala bakole enguudo kati Jobu yabadde ayogeraga nti mukwano gwe ekisekedi yamukkiriza okubabagoba yodda kisekedi tena kukkiriza kubeerayo just kyoyagala okukola you want to terrorize Ugandans to legitimize your statement that ADF is there for you and then you re-enter Congo by force nchiddamu zino statement zakozesa ADF ayagala zikozesa okuterrorizinga Uganda nga ye kennyini yachunya bana Uganda ate ava wagati ADF giri mu Congo katuyingire by force already mwina M23 eyagala okuoccupyinga Congo ADF yiyo kati territories zonna eza Uganda border zonna ziri occupied by M23 and UPDF and ADF kati ongamba otya nti ate ADF yasaze neva Congo neyingira Uganda side zentoloko sinobi juyi ne Kampala batuse simemwasi babiri ne mundu nenga let me ask one thing emundu zonna zemuzuula zonna nkadde emundu zemwakwatisa Robert Kyagulanyi Center mu Mwaluwa zonna zaali nkadde buli suspect gumuleta ne mundu abeera mukadde ne mundu zibeera nkadde kadde bad thing kimukola kanjala asomesa abantu ekintu kye bayita intelligence ne interrogation intelligence bwe bubaka butufuna obubaka obufunibwa ku byokwerinda nakye kinaabaawo ne musolvinga ngo budde bukyali interrogation kwe kubuuza omuntu nga mwagala mujjamu amawulire obujulizi naye interrogation mu nsi yonna bazikola nga ziri private oba nga zinekusifu mu bisenge era teziragirwa na nsi yonna Museveni olwase abakulembeze bonna aba NUP ne ba supporters entoloko waje babastidde bagambe bamaze ngo engero za majemba ba ADF ne batandika okukwata kamera ng'abuuza omu ku omu gwani bene kamera gwani nze mu Rushibi ovawa enva gindi amanya tata we yani tatange yegundi ekyabalese eno ndi tuli bayekera ba ADF no ekyo si kibayita interrogation do tekikola makulu interrogation mu nsi yonna tebakkiriza wadde kamera mu interrogation tebazikola mu public interrogation bazikolera mu bisenge by'okusifu ebimanyikiddwa nga government gyetwala abantu bajja mu njala kubuuza Museveni America erifo by'okusifu webuliza abantu wali uliddeko interrogation video yonna yali evudde ku mutimbagano nga babuuza omuntu ina gwe bakutte omutujju wa kamera abuuza gwani bakuzaala watata wo yani mulya mmere ki mundu muyina mmeka mubadde mukola kye kwekamba Nembo tufuze bubi nnyo basajja mmwe.
Banayanga balowozesa nti musinga okutegera naye nga ate okutegera kwa mentality. Njagala kubuuza kebere Kenya wano. Tetulagana ka video nga bakutte omuntu jiwambuuza owaye gwani nze Back Media. Tata oyani mutsisi kicheche okukola wano. Twazi tuvudde Congo. Ani abafandinga? Atufandinga opposition. Bagundi mmwe mutwale mu magezi kati eyo namwe abyogede nabiraba nga muri codinga msimanyi ate mubuuza mu limi Luganda njera kubuuza oliwe ADF abadde Congo lwaki ombuuza mu Luganda kuba mu kimanyi mwala kuttata linya lya Baganda ekyokubiri nawulidde ono musajja kati dabulangi dabukala Felix Kurayije nga ayogera musimanyi Mbaba yekera gonya zabalidde abafise ino busungu nesima lwaki nseka abafise ogonya zaba kati gonya wachi tezalidde na mundu kati zalida nete zalidde na mundu gonya embwamwe kati jobu wazo okwogera musajja wattu abakutegekera speech bakulimba bakuswaza noleeto bwana obuto ne mutandika obokolako interrogation which is wrong. These are minors are now supposed to be recorded and ask questions in public. It's wrong. Same way iso making puso. This is what you are doing is wrong. International committee is watching. How dare you modira minor mumbuze ibuzo. Ate nze nabi recordings minds zibyange biteka mu public. Teka no ka video muna so wala atikalikiriya muna sonyo. Interrogation babuuza bana ba ADF interrogation babuuza ba minors which minors abuuza interrogator abuuza mwana ainebuzo yambuuza ate yamujjukiza gye bamuzaala mbu ate kishangani ate simayirudda wasimanya ate baanzala simanyuki nolyango omutwe gukwetokota eno basajja batufuza batya emyaka 37 bano with such nonsense and foolery. Mulimu kusala biti jama sanyalaze mubuzabuzanga bafukabana mumujisala tukimanyi katoleta bana musemanyi emundu zemuleta zonna nkadde zimwakwatisa kyagulanyi mwalo zali nkadde na zino zenyini nkadde njagala kitegeza public mu Uganda yonna emundu zonna ezingira mu Uganda ziri marked ate ziri registered kati iso semwai ne eso bebaline mundu zebakozesa bonga boto eziplantingibwa okola emizannyo gino zeze mundu
Nchiddamu semwai iso balina ebizibiti byabwe ebyebimundu ebikadde bakozesa every time okujjayo okubiraga public ndi bakote n'abantu n'emmundu zino bane babikola kati audio teba miners obalese ko zino videos abadde ku live ya Yoseri Jonga ali ku TV ayogera ko inensi yo nanagamba okay mwagala kutegera nti Uganda tubasobola giyekera era buli muntu yenna ali eyo okola nsubiti bya kukutta kubanga we have intelligence like these young boys and young girls who confessed that they were recruited in ADF activities. But remember, ayogera bigambo bino amanya agalimu bana bano bona basiramu kati kuraije double kala yazina agamba for us we don't arrest Muslims, we arrest criminals. But since Museveni came in power in 1986, he's terrorizing Muslims, mostly Baganda. When you are a Muslim and you are Muganda, you are a problem. Never was a which problem. Kati obuzo omwana muganti bakuzala nti Kongo kishangani mwogera kinti lingala. Why don't you ask him in lingala? Mr. Interrogator. Obo mwana ali nga badi muzalide mu Kongo. Wacho mbuza mu Luganda. Mubuze mu lingala. Nino omusajja omuntu ajja ku TV okubulira ebintu by'ekiyayi beti obuyekere mukola kati kamba buli system eri bwete warache Twitter premeditated staged drama nti Museveni n'akabinja kakaba fera bali mu government bakola ekintu ne bakiwandiika nga bagenda okizanya nga bayina kye bayina okulaga ensi nti wabadde bagenda okikola kati gwe akola ebintu bino okusala amasannyalaze okuleeta bana abavuka ba ADF n'abakwata n'emmundu kati gwe abadde n'ekirowoozo ekiyekera ofuna akatengo nti Museveni tasobola kugibwako eyo gye tuyita premeditated stage drama najja n'akutiisatiisa naye nga Museveni bakuba essaseri limu ku state house nga lyavudde vumu kima likuba wansi mu mundi kuba mu bbanga Salva Kiir yafuka matono nchidamu esasi bweri tieri nibivuga ku state house Salva Kiir yafuka matono analo fukira TV zira neziva ko n'amasanyazi liga sorting Salva Kiir yafuka matono ngesasi limu lyavudde mu kyemba nilino mundu y'omusirikale pwa Salva Kiir yafuka matono asobola fukira TV zira n'amasanyazi liga sorting nekati akole ekyo kituta premeditated staged drama na staging emundu na staging abagenda okwogera abagenda okubuuza kati gwa badde ine student ngenda kuyekera kati ate bano babakutte nzo musajja ntunamusobola ekyo bakikola mu bukodwe bw'ekiyekera bakikola akusooka okuzannya omuzannyo ogwo gwa badde aloza nti ogenda guzannya nga tojja guzannya akutiisatiisa okulaga ki ekigenda okuddirira naye nga in actual sense nothing they have tebalina kibalina. Reason being, bonna abanyarwanda bali recruited 10 years, 5 years from batan kwa recruiting abanyarwanda. Tebagenda nko ku front line bamanyi lutalo. Kyobula nti bayina emmundu abalwana entawo tebayina mmundu. Era emmundu nga yavuze basulayo emmundu ne badduka tebasobola kulwana n'olunaku n'olwo kati kibayita Museveni yakola ekintu n'akikuzannyira kati kiringa bona mwena mulaba firimu wantu wali atalaba ku firimu. Sebo ekintu kyolaba ku firimu eyo gyolaba Walembo simanyi Bruce Lee Jackie Chan boliraba ku how they make those movies tolida mukola firimu boliraba making ya firimu tolida mukola ba firimu kati kyekino Museveni kyakola nti in the real thing kyakola kino akutiisa gwali ayina ekirowoozo nti sobola okuyekera Museveni yena akikuzannyira n'akwata abaana n'akwata abantu kati ne bayagala okuttiramu kati nga bwe yakoze ab'entolo ku luddawa n'abakwata n'abatta ng'akulaga nti bayekera naye nga taba opponent bannansi abali mu opposition oyo gwe bayita Museveni nkiddamu eyalabye ku firimu bw'oliraba how those films or movies are made toliddamu kulaba firimu ojja kutya toliddamu kwagala kulaba firimu kati Museveni kyakola. Kati kwa kusindika bano bonna abayaya bali mu opposition bajja babagamba naye basimanyi Kyagulanyi asiza abana asiza wani Kyagulanyi ne mundu ayina komera ayina drone lwaki temugamba Museveni abatta
tebabatiisa. Ali mu America, the land of freedom, yatidde okujja okusiŋŋaana Ashraf gwe yakuba essasi e Masaka. Nkiddamu yabadde mu America ewali ba CIA, ewali ba FBI, ewali abalina ne kamera ezira mu bisambi by'omuntu ne magumba, yatidde okujja okusinkana bannayuganda ng'ali mu America gye batasobola mukwatirako. Kuba ekintu kyonna kibadde basobola okukola kwe kumulangira, just omulangira openly. Yatidde okubasinkana kubanga akatenga alina kangi. Of all leaders who went to USA, the biggest number of them, they meet their people. Era abadde ne conferences. Museveni yaganye okusinkana de kiyenje kya Uganda nochi ng'akitya. Era yatedde ku conference ke ka mutabani woli eyawasa mukazi mukamuwala we aka outbreak lwabo akademo endagano z'ekiya ez'amafuta na buli kimu yetegekedde mwademo batunza adi badinga kinana. Atenga ne cameraman alina strategic position area wadateka kamera nga tebagala kijja okubanga holo yabadde nkalu. Wotira abantu ng'oli mu America watasobola kukwata kati mu Uganda. Ne basajja mmwe. Basajja mmwe. Wotira segirinyo emiya segirinya. N'omutano musiba mu komera ffe gudu yanga talina wadde ekisonkole ky'essasu wadde jita. Kati omuntu yena addamu okusindika ebinyo ku media ng'awoza simanya abaana ba people pa abafa, simanya abantu battisa abaana. Kyagulanyi si yabatta, Nupu si yebatta, Museveni yabatta kubanga akola kiri kye bayita preventive measure. Akosa preventive measure. Ere teka gye liri baliteekawo mu Uganda kwate bali bayita preventive measure. Museveni yateekawo tteeka ng'asobola okukukwata ng'alowooza ndikyogera kubba enkoko ya neighbor ku Christmas nakukwata n'akuteeka n'otagibba. Naye nga byakukwata mu bya kisiru kuba tolugenda jibba kubanga alina akwekengera. Kati bino byonna by'okukwatisa drone akozesa system egye bayita preventive measure. Etteeka gye liri mu Uganda nti ntudda ne ndowooza nti Sky Soldier encha ayinza okugenda ewa Kyagulanyi kugundi ayinza okugenda ku One Love Beach nabbayo akatebe kati Sky Soldier kamukwate nga tannagenda nja naye nga bw'alowooza okubba akatebe talina adde ekirowoozo kigenda ku One Love Beach emusaabala. Kati ye kyakola ekyo okutambuza drone zikwata ne bakwata aba ne babadde babasiba babatulugunya ekyo kyakozesa neteeka gye liri balita preventive measure oba preventive law gye liri akulowoleza nti ogenda kukola ekyo tunakukwata naye nga togenda kukikola kati lyakozesa. Kati kiri kyazanya kyonna kizanya drama mukubalaga ensimbu simanyi waliwo buti tiwali butebe tiwali zonna biteekawo naye mwegendereze nnyo mu nnaku zino enkulu nabagambye accident ezisinga obungi zonna ziri staged kyekisooka. Ekyokubiri mwegendereze bibaluka biyinza okubeerayo mu nnaku enkulu ekyo nakyo mukyegendereze. Asooka afune okukakasa ebintu ebina addemu alumba Kongo naye ekyakuzaala kyekiri kutta. Wajja na mundu oyinza okukomekereza ng'ovuddewo na mundu ate mbwanga ow'ekitalo nekye zinaafubutuka tojja kumanyaayo kubanga okimanyi bulungi nnyo nti gwe kennyini woolisi wammwe ate weesimira dde obunnya. So nno munnange ffe byaffe tubyogera naye buli kimunuza mukitegedde olwaliro nkibalambuludde bulungi ekirala nga nfundikira nga nfundikira njala basa mwena abantu abali ku media naddala omugigi gw'abaana bavubuka. Waliwo ensonga ze mulina okwesonyiwa. Buli muntu muleke abeere ekyagala okubeera. Buli muntu muleke abeere ekyo kyagala okubeera. Katonda alitulamula ffenna. Oba oli bw'aba yagala kulya muwogo muleke alye muwogo. Oba oli yagala kulya kasooli muleke alye kasooli. Oli bw'ayagala okugenda nti yagenda kulinnya muti gwa ffene gyagenda osula muleke asuleyo. Kubanga bw'ona omwogerako agenda kufuna entondo nti omulemesa obutayagaliza. Ndowooza abantu abamu tubaleke babeere kye balina okuba. Kubanga tetujja ku kakati ka ndowooza yaffe na ntegera yaffe ku bo. Nkiddamu ffenna ba social media abantu abamu tubaleke baagala okuba babibeere.
eriye ebintu bitambula ku social media bingi nnyo naye ndowooza nandisabe abantu abo tubaleke babeere kye balina okuba gwe kyewale ekyo kyakola kyolaba nti kyamugwe ng'omuntu kyewale tomuvumirira tomulemerako tomubuulira kubanga muntu mukulu yeetegerera ye bw'anaatuuka gy'atuuka n'akisanga obuzibu ajja kujjukira nti kiyakola kikyamu kubanga tetugenda tegerera buli omu tetugenda kusiba muntu yo ku ndowooza gye twagala tumusibeko buli muntu alina endowooza alina ekigendererwa kye abantu tubaleke tuleme nnyo kwesiba ku bantu na kussaawo ndowooza ffe kubanga buli muntu alina eddembe lye n'okukola ky'ayagala kyengendo bagamba oli bw'abanga alidde empuuta gy'anaabeereranga olubuto olukubengalabi tojja kubeerayo muleke olubuto olukubengalabi oli wanaalira ffene olubuto ne lujjula muleke alye ffene olubuto olukubengalabi tojja kubeerayo abantu baleke babeere temumala budde bwammwe na ssaawa zammwe na MB zammwe nga mubuulira abantu balina ebintu ebizibu nnyo okitegeera abantu mbaleke babe tojja kulwana nansi tojja kumalako nayo buli muntu alina kyayagala okubeera waliwo ng'oyagala kubeera mugagga oba atte muntu nga yagala muleke amutte bw'anaamala omutto muzimu ne gumudde gwe yasse gwe tula ali oseke busisonyoka biyakoola olaaze abantu mbaleke babe let people be let people choose what they want let them make their own choice but after everything you do in this world in the return there is repercussions. So for you are not going to face those repercussions. It's him or her who is going to face those repercussions, not you. So don't comment, don't diss them. Let them be whatever they want to be. Mubareke babere. Kubanga we've occupied social media mbintu bitagase bitayamba gwanga. Omuntu nga akakyama mubera ne bona okagola tekajja kugolokoka akajja kumenyika. Muntu maleka abere. Oba oli mutamivu muleka abere mutamivu kubanga tojja mujja ku mwenge gwayagala. Oli bw'anaabanga malaya muleka abere malaya kubanga kyayagala tojja mubuulira. Oli bwanga mubbi nga tosobola tajja kuva mubbi tajja kusigala nga mubbi. Oli bw'anaamusizi togenda mujja mbusizi. Okitegeera oli bw'anaabanga gwe muzeego amuleka abere n'omuzeego abantu amutu baleke babe. Ne bw'afuna ebizibu otakukubira dde okunoonya muleke. Kubanga muntu mukulu omuntu waweza emyaka 18 yeesalirawo. Naye olina obuyinza obuzomuga nti ekintu kyokola kibi n'okoma otogenda wala. Omuntu waweza emyaka 18 abeera n'obuvunaanyizibwa okwetegerera. Naye osobola omuga nti ekintu kyokola kibi n'okoma just mention ekintu kyokola kibi. Tolambula nnyo mulaga nti gwe omutegeerera muleke yeetegere bw'afuna ekizibu tajja kunoonya. Ekizibu ajja kifeesinga yekka. Let people be and let people choose what they want. Let people choose their own destiny. And the last thing, abantu basinga mu mayinige businesses zamwe sometimes. Mukama wa 10 mpeera tujisinkana olunaku olulala. Mweraba.